Tumuguddemu pulaani oba olukwe omukulu mwami Yosette Buhabulwa lwayagala okukola obulumbaganyi ku kitebe kya National Platform era nga amawulire gagamba nti omukulu mwami Museveni ayagala kwokya kitebe kya National Platform mbu akyokye kiveewo. Kimukwasa nnyo ennaku, kimukwasa ennugu era awulira nga ekitebe kya National Platform bwe kibeerawo awulira nga Yosette Buhabulwa awamu n'akabinja ke awulira nga afa. Baganda bange, mikwano gyange ge mawulire genyinza okugamba agaliwo naye nga ye omukulu Yosette Buhabulwa naffe twongera omujjukiza nti byonna byali mu kubala tumulaba era byali mu kukola byonna tumulaba. Talowooza nti no yasoose ate si yasembyeyo. This is Uganda for Ugandans. Bannayuganda balina omukisa gwonna okweza kyebaagala oba n'okumuvuganya mu kaseera nga amaze okulonda akakiiko k'ebyokulonda konna nga kafevalinga ye era nga konna kagenda kuba katambulira mu nkwawa ze, ate munnange tayagala bamuvuganya wadde abamugambako, naye tumugamba nti byonna mu kaseera nga gemaze obikola tagenda kumalako na bannayuganda abayana okulaba nga bafuna eggwanga lyabwe oba abayana enkyukakyuka. Museveni tugezezzaako nnyo mutegeeza n'okumusomesa naye Museveni akyagaanye nenga bagamba nti ow'emputtuuze era bw'ati bw'alifa. Tugamba Yosette Buhabulwa n'akabinja ke nti we the National Platform tujja genda mu maaso n'okukola ebyo ebituufu bye tulina okukola kubanga tuba kyetukola nga tukikola mu bumenyi bw'amateeka. Buli kyetukola tukikola mu mbeera nga si ya bumenyi bw'amateeka era tusuubira nti bannayuganda ffenna nga twekutte wamu era nga tukoze okulaba nga mwami Buhabulwa wamu n'akabinja ke bagenda mu maaso n'okulekulira eggwanga lino. Tubasuubiza nti mujja ddirekulira era mujja kubanga mujja tambula mugende muddeyo gye mwava. Ffe tuli ku mulamwa gwa kununula ggwanga lyaffe ate era nga twongera obajjukiza nti tujja ddi tumanyi bulungi nti mmwe muliwo kwonoona, muliwo kutabaganya, muliwo kudibaga ggwanga lyaffe naye bannayuganda bajja kwekwatako, bajja kwerwanira tunde eggwanga lyaffe. Gwe Museveni oba weeyita nti oli w'amaanyi geza okwate ku kibiina kyaffe, ku kitebe kyaffe nti okyokya. Olukwe tumaze oddugwamu, tumaze oddufuna naye era byonna tubimanyi era byonna nga woobipanze baabitugambye dda. So bayagala kwokya kitebe kyaffe ye ggwe wakiteekawo okyokyangaani ku buyinza bwani? Museveni olina akamanyiiro, Museveni omanyiira naye yagadde okumanyiira bannayuganda. Bannange omusajja yagadde otumanyiira ono, omusajja yagadde otulaga nti waali, omusajja yagadde otulaga nti yalina sse, omusajja yagadde otulaga nti yasobola. Naye naffe bannayuganda bannange tetwebaka, tumulage nti naffe tusobola, tumulage nti naffe tulina sse ku ggwanga lyaffe. Tuleke okulowooza nti Museveni yalina otutegeerera tefuule abatategeera, tumumuke tulwanyise akasajja. Awonaawona Lugogo paka Kireka Namboole waliwo military police. Kwegamba waliwo ekintu kye baagala okulaga bano abagenyi that Uganda yekyasinze okuwelkaminga abagenyi. Vidiyo entuufu tunaba kutandika, njagala muwere at least 200 and above vidiyo entuufu information mufulumye mukitegeera muwere nkyaba wa just headlines. So Kampala yenna at the moment as I'm speaking ejuddeko military police roads ezifuluma Kampala kujuddeko military police. KCCA yasuze the whole night nga beera enguudo. So ekintu kino bakikoze because we have received visitors from all over 100 countries. 100 countries. Katino Museveni ayina image jagenda okulaga abakungu bano abayingidde mu Uganda. Waliwo ekifaananyi kyali mu kubalaga era ekifaananyi ekyo abagenyi batandise okuyingira mu Uganda balaba Uganda as a very clean country. Ekibuga kya Kampala bakirabye as a very clean city. Ababadde ebinnya bwe bagenda okuyisa abakungu
bakubyewo debiraka everyday tukaba enguudo bakubyewo ebiraka mukitegeera. So these people ba VIP bano abavudde in all over 100 countries bagenda okwewuunya Uganda. Is this the Uganda everyday gye boogerako? Nga Uganda erabika bulungi nnyo. Babakoledde security just mukungu omu bebati oba bakungu babiri, convoy zilinganga 10 ezibatwala ku hotel gye bagenda okusula. 10 convoys. Bus bataddewo bus ezimu abatali ba VIP nnyo abagenda okutuula mu bus babatereddewo convoy motoka ziringa 10. 10 cars zino muzimanyi ezo abajasi batuulako nga bakutte zire emundu kuliko buno bupichipichi buno ba make way obutambulira ku Museveni. So video entuufu kanjitandike. Batudde in State House, bamaze okutula in State House. Museveni mu State House meeting eno eyagiyise era nayita ba ministers mugina kubiraba ku social media. Nayita ba ministers ni basalako waliwo n'omukyala atwala NRM naye abaddeyo n'abasaba Museveni kenyini n'abasaba boogere with the Ugandans. They should talk to Ugandans, but to survey us Ugandans to behave for this 1 week. Abagenyi bano bagina kumala week mu Uganda. So Museveni ayise mu ba ministers batusabye nti no tubeere bakakamu. Social media tupostinga ebintu ebirungi. Njagala owulire bulungi nnyo my point. Bino byenjogera bivudde direct wa Museveni. Abakungu bano abayingidde mu Uganda bagenda kumalamu all over almost a week. Naye nga abakungu bano bawera. They have come from different countries. Kiba kitegeeza Uganda has hosted around 100 countries and above. Respect my brother. Era beerako Paul Isoba. Tovaako kweno video muganda wange. Tovaako. So, Museveni n'asaba ba ministers boogere naffe ba citizens, as the citizens. Mbu we should behave. Tewali traffic jam mu kibuga. Ababaddeko mu kibuga leero ndoza mukirabye. Cause leero mbaddeko mu kibuga downtown tewali traffic jam. Enguudo ezimu baziblokinze. Era on Monday tebagenda kkiriza motoka kuyingira mu kibuga. Very few cars are going to enter the city. Very few is a government. Kati abakungu bano bagenda kubalambuza ekibuga nga temu traffic jam. They are going to respect Uganda bagambe walai. Inensi bulijjo eshana na bebati. Insi etaina traffic jam. Kino bachi planinze already. Era lero newunyiza nnyo nga temuli traffic jam mu kibuga ng'emmotoka mbale n'engamba yi waliwo ekibaddewo story ki ekibuga kinyirira basweepinze ekibuga aba KCCA basuze beera ekibuga Kajansi Entebbe Road basuze beerawo they have swept simanyi oba bakuusewo even with the jiko oba omo oba bonaabona obadde bukojjo ba Museveni. So Minister already avuddeyo video enda kugipostinga kuno on this very page. Minister asabye kati ninyo afukamire wansi nti Uganda nziba nange mubeere n'empisa for this 1 week. Tewali kwekalakaasa. Right now boleta program y'okwekalakaasa. Right now weta program y'okwekalakaasa.
abasajja obeera ogenda kubalabisa. Era bayinza okukola buli kimu ky'oyagala. This moment, this one week that I'm talking about, Museveni ali ku tension. Baagala abakungu bano balabe nti Uganda is a very organized country. Baagala abakungu bano bategere nti no Uganda tebleedinga. Baagala abakulu bano babelivinge nti no Uganda, even if they invest in it money, tewali loss. They are investing in the right country. Museveni ametize ba ministers n'abagamba boogere naffe banansi as the citizens. N'abasaba boogere naffe. Era video bagikoze mu Luganda. Ba minister boogedde mu Luganda. In Luganda. Tewali video gye bakoze nga ya Luzungu. They are speaking in Luganda, begging us Ugandans to behave, tubeere n'empisa, tupostinga ebintu ebirikiriya. Bino simanyi bya bujingo, tusoke tubireke. Mu buli kimu kyonna tusoke tubiteeke ku poozi, tuddemu tubikomyewo ng'abagenyi bazeeyo. Bananga omukazi wa NRM kati nnyo afukamire wansi. Nga yemu kutwegayirira. Nti bannange mubadde muze ebbanga ddene temukwatagana ne gavumenti. Naye mutuyambe. Musirikeko just week emu paka nga abagenyi bazeeyo. Abagenyi kasita baddayo be pap. It is okay okutandika okusabula gavumenti buto. Kati zenga PTA mbagamba, this is an opportunity. Believe me, this is an opportunity. Sawa zino Museveni asobola okukola kyonna ky'oyagala. Museveni sawa zino asobola okukola kyonna ky'oyagala. Omuko yasunye sente. Coffee promotion. Almost 70 billions. 70 billions. Naye basirise. Tebaagala kulaga nti no Uganda erimu such manners. Tebaagala kulaga nti no Uganda erimu abakungu, erimu ba VIP abasobola okukwata sente ng'ezo ne bazisuna. Basirise. Omanyi kye kitegeeza bannayuganda okwevaamu either on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday, ne tukwata obupande mutwagala abantu baffe. You don't know what it means. Bajja basesema. Because baba kimanyi bijja genda ku mawulire. Abantu bano bagenda kumala almost a week in Uganda. So baagala enaku ezo starting from today paka next week Friday oba Saturday. Tebaagala kintu kyonna any complain. Tuyina okwefuula ng'abasiru. Baagala just twefuuleko abasiru for 1 week. Only 1 week like this. Tewali mbu free gundi. Muba mubalabisa. Tebaagala anything mbu ate government do this, government mwako tebabyagala just for 1 week. Basabye tubeere bazolo just for 1 week. Ensonga zino zetubaddeko tusoke tutunule ebbali, tusoke tubyesonyiwemu. Nga bulijjo tubasaba abantu baffe. Nga bulijjo tukaaba amaziga nga twagala abantu baffe. That's why nkugambye nti no video eno ngikoze naye simanyi the outcome. Because Museveni kennyini atudde ne ba minister n'abagambye ekyokukola. Talk to Ugandans. Let Ugandans act as fools just for 1 week. Let Ugandans pretend that Uganda is okay just for 1 week.
Let Ugandans to be just basiru for 1 week. Government it's okay to jireke muko just for 1 week. Balaga abakungu a good name. Balaga abakungu bano it is a very good government. Balaga abakungu bano intino government with the civilians. Kwegamba bakwatagana naffe, bakwatagana bulungi naffe. Naye dala. Is it really okay for Ugandans to act as fools for 1 week? Katine no week no jemba gamba no week no jemba gamba. It is a golden week for Museveni. That's why nkugambi nova yo nolekana. Muganda wange. At this moment, wabanga oina influence. Nika sente bakuwa. Oyagala meka oskosirike muko just for 1 week. Nadalanga, Ugandans know you. Nga bachimanyi kasaba kutekayo munda, Ugandans are going to complain. Free gundi. So to prevent free gundi, at this moment, bakubalira. Even if it is million chikumi, bazikutela wali kumeza. Nibakugamba first act as a fool for 1 week. Yes, police, but that means to be called a ddaa. Baganda bange, tukose guno mukisa. Museveni ajja kubuuza lwaki baleekaana anti baagala Sylvia Lutaya. Release her very fast before these things reach in the ears of the Bakungu. Before these things reach in the eyes of the Bakungu. Release her very fast. Trust me. This week is a golden opportunity. Even if we want to what, no boyagalachi in this week. Bajja kuchikola. As long as tebigenze ku social media, as long as tebigenze ku TV, because cameras zonna zitunudde in Uganda at this moment. Nchidamu, all over 100 countries are sending VIPs in Uganda. That's why nkugambye airport at the moment eribe bati. Airport bagikubye ebiraka, bagipaintinze. Awadde bituli bakubye ebiraka kolanse likiriya. Balese ekimotoka ky'amazzi ne bayiwa amazzi okuva ku airport paka kajansi eyo yonna nga bakesisi ebali wayi bakuuta kolansi. Abasajja bali mu kubavuga ku kolansi ng'anyirira. Ninga we all know babasibyeko Jessica Gundi. Kasita baddayo Uganda egina it's going to go back to its normal disorganized, okubeera so disorganized. Bagala okulaga abakungu bano ntino security in Uganda eribe bati. That is why military Kajansi Road ona bajuddewo military paka mu kibuga City Square ona Jinja Road bayiyewo military just to show these people ntino Uganda is at peace, tuina protection, tuina bakumi. Can you imagine? Why can't we use this chance? Why can't we use this opportunity to also demand what we want? But weche twagala tusirike muko ka wiki kamu. Yes. But weche twagala nafe tusirike muko ka wiki kamu. Nenga Lota yali out, Sanya yali out, timu yonange yali out. Ne as long as tebatuwa matu even in a week tusolo kulensa sagene tubalabisa. International media is going to be in Uganda.
Don't think tino bana bakungu abali mu kujja bajja nezika bana mawulire bajja nabo. They are coming, others have already landed. The BBC zonna zigenda kuba zitunudde in Uganda for 1 week. Bagenda kuba babi streaminga internationally. Bagenda kuba babi streaminga on the BBC. They're going to stream everything on CNN. So tebagala anything to disorganize, anything to make noise for this 1 week. Nkugambye ne kibuga bakisirinze. Motoka ntini nnyo eziyingira mu kibuga ezisooka accessing ekibuga starting from today. Mbadde mu kibuga nenge emotoka mbale. Motoka eziriko UG government izo zezigina okwera mu kibuga. Kati gobo obeera mukono nenga okola mu kibuga kitegeeza ojja kuvuga emotoka yo paka nakawa ofune ogi parking nakawa awasigadde ofune boda paka mu kibuga. Tibayagala kulaga nti no tuna we have traffic jam because Kampala ogimanyi obeera mu traffic jam for 2 good hours ninga emotoka yesibye mu kifo kimu. Tibayagala kubalaga ebyo. That's why enguudo ezimu bazisibye emotoka tezigenda kuyingira mu kibuga. This is a golden opportunity to demand what we want. Naffe tukole kibaagala. They want us to zip up for 1 week. Mutwa abantu baffe. Then we zip up. Week wegwako nga kerere yaffe tandika buto. Webale nnyo mukwano gaffe n'otutangazaamu obw'enjawulo. Amawulire agaliwo galaga nti omukulu mwami Yosete Buhabulwa awamu n'akabinja ke bali ready nnyo okusaanyawo ekitebe kya Nation Platform era nga baagala kigumako omuliro era nga meeting yamaze okuba ng'eyita naye tubagamba nti tubalaba byonna bye mugezaako okukola mukimanyi nti nsi bataddeko amaaso Bannayuganda babalaba era mubikole nga mukimanyi nti byonna mujja bisasulira kubanga eno Uganda y'Abannayuganda tebeerangako ya Museveni tebeerangako ya muntu yonna. Uganda y'Abannayuganda, so mukole buli kimu kye mukola nga mumanya nti mujja kisasulira one day one time kubanga this is Uganda for Ugandans. Omulowooza nti bye mukola bijja kusanyusa bangi naye nammwe mugenda kuba mwetemera mpenda yammwe yakulekulira Uganda. Temulowooza nti mwe mugenda tukolako obuvuyo, mugenda tukolako ebikolobero, mwe mugenda kubeera bulungi. Nedda basebo, naffe tuba tunoolidde era mba mwewulira nga muli basajja mugezeeko mubeeko kye mukola ku kitebe kyaffe ekya Nation Platform. Bwe mutyo mujja okutegeera nti Bannayuganda bakambwe era Bannayuganda bagayuka. Mutukolako effujjo lingi, mwagala tukolako effujjo n'ebikolobero bingi naye olw'obugumiikiriza bwaffe temulowooza nti mmwe bye mukola tetubiraba oba tetubiwulira oba tebituluma. Tubimanyi, buli kimu kye mukola tukimanyi ne plan zammwe tuzimanyi.